greed could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break, but not you. Lutaya took what wasn't his to take, left up. Bana bamumanyi nti Sharifa aluddeyo mu liivu. Kozi nze ndaba aluddeyo nnyo, ndaba oba liivu yo tennaggwako, sibitegeera nga aluddeyo nnyo. Amazima g'otayagala mmanya oba toyagala gawulire? Ate kiki? Sharifu tali mu liivu. Sharifu baagoba mugobe. Aba bijjawa nga bamugoba bati omuntu watana kusibula nti omuntu atana bagamba nti liivu yeweddeko nga bamugoba bati. Aye naawe tuleke. Nange kennyini abadde ataliiwo nkimanyi bulungi nnyo nti Sharifu baamuwummuza. Tereza amwawo. Sharifu tebaamuwummuza. Sharifu baagoba mugobe wano ng'ensi eraba. Wanje. Naye nze mbabuulire baana. Senga tetwegendere. Omukazi wakutufuukira ekyo kibaawa. Era tulina okwegendereza ennyo. Kituufu. Anti point eri eti yabagamba ye kitaawe yamukolerera. Kati be bamu ku ba Planned Kid be muwulira. Yoyo. Planned Kids. Pounds. Naffe tetufudde mukasi katulinde mukama waffe naffe walijja. Wajja akolezi. Naffe abasajja tujja kufuna obwogerero. Oyo ye bampi. Ajja tuyamba. Pounds yakyogera nagamba ye. Buli muntu ali wansi. Tekijja nati kamera. Okitegeera. Mami kulu no wazza okyokusula n'okyala n'osula. Kyakwewunyisizza nnyo. Yije nze neewunyiza mama bulijjo nkumatiza nti sula naye nga tokkiriza. Era nategedde nti ojja kyewuunya. Naye nno saasuze busuzi. Najjidde ddala. Lwakubanga ejjo nabadde saagala kugamba. Nga nsooka kufuna confirmation okuva eri baaba. Kati nagifunye. Yanzikiriza okubeerawo takinambuzi. Era okuddayo eri ngenda kugenda kufuna wentereza bintu byange. Ate mama waki obeera obitereza? Lwaki tobireeta ne bibeerera ddala wano? Naye nange mwana wange ddala okyali muto. Kati ate nsitula ebintu kati gwe wano kikyolaba kyeneegomba okujja eri ndeete wano ekitaliiwo. Sooka otunule ku biriwo. Buli kyotunulako kyonna wano weekiri, buli kyotunulako kyonna wano weekiri. Biri katubiterese. Kati nno oba tosobodde bireeta kale bitunde bifunemu ssente zikubeeremu mami. Naye bannange. Ekyokubitunda nja kirowoozaako oluvannyuma naye kati tugira tubiteresa. Tuyinza okwetaaga obitunda gye bujja naye kati tekyetaagisa kanjira mbiteeke wa mukwano gwange. Kale mami oba ogambye kyoba okola kubanga osingako kuntegeera. Kale tukole ekyo naye nga wendi. Oli ngenda zukka nga nkulabako nsiibe naawe nkulopere buli kimu ekinnuma. Obaddenga olina byagala okundopera. Nja kugamba ngenda beera ondi kumpi nga buli kimu nsobola okigamba mu budde. Kale mwana gwe emirimu gya leero giraba. Mwana gwe sirika. Emirimu gituli wano. Olowooza gwe wekka. Banaye nkooye.
mwana gwe tukowa sife kati abakolera wansi walinga omusirikale. Toyogera. Leka n'okuleka. Toyogera. Naye tetulina kyakukola kubanga munaye twagala ssente. Ate munaye obimanyi. Essimu yange. Ani akubyeko? Hello. Wanyi sebo. Kale sebo naye gye baleko. Yes, sebo mukama wange. Banaye ng'ekyo kirungi okuba ogenda kuba okomyeyo olunaku 2 watuuse dda. Webityo tukola mpola ng'era we watuleka otulagidde laba munaye. Mulimu ebimu ebitinitini naye byakulemerako. Why? Webityo by'otamanyi olaba bimanya kasita okomawo. Kale sebo. Mwana gwe naye bosi owakabyo bulungi akomawo. Bosi waffe Musa. Nkugambye akomawo munaku ezi. Sooka olindeko. Lyesaka eryo lyenkulako mu maaso. Ate oyagala nyiige. Naye ogira ate naawe neewuunyisa. Ekyo kiki? Akomawo gwe tosanyuse. Mbu Musa bw'anaakomawo. Fine abadde yali bosi mulungi newe yagendera mu livu wonna. Naye era we banaaba batuyisaamu eggaali. Ono pawundi. Naye agenda gimuyisaamu ffenna nga tulaba. Owaanya tokyogeddeko naye era tekijjawo kuba nti tulina omuntu atutegeera. Kituufu. Naye nkugamba ebigambo bino. Naye banaaba batuyisaamu eggaali nga yakuyisaamu. Naye bagenda gimuyisaamu lufaanyi. Bannaye yogera ku ggaali naye nze era nze kasita abeerawo kye kikulu. Bambi nsanyusa okuba ng'akomawo naye. Nkugambye ennaku eza. Agenda kuba atuusewo wano. Katumulinde naye eggaali tagyewalawala saawa yonna eggaali naye muyisibwamu. Gwe Bege Sharifu bamugoba. Here. Obadde okimanyi? Sikiwuliranga nako nze nkiwulidde ne neewuunya. Sharifu nga bamugoba dda. Kwegamba pounds ye omuntu tamuwaayo na suspe, tamuwoninga, tamulaga nti oba ki omuntu bw'amunyiiza agoba mugobe. Omuntu omuweeyo suspe n'omuwoninga n'amanya nti akoze omusango bw'alemererwa n'omugoba. Lwakubanga ekirungi kya byonna nti ye Sharifu bagenda omugoba nga yeegoba dda. Nga ye yeegoba kubanga nadde entambula ekyo ne musanga ne mugamba banaye Sharifu nga walaba n'okugobwa. Yansekeredde na busekerezi n'agamba kyokka Bege. Kwegamba nga ye musanyufu n'ekyokumugoba wano teyakifunamu buzibu. Nangamba ayina gye yafuna kampani gye yasaba ki omulimu. Naye ng'omulimu okusinziira ku ndabika ye omulimu gwe yafuna kyeka masavu omusaala olwo kyekiraga okyamujjukira Sharifu mumanyi kati akuyitako nno munnange. Kwegamba embeera yakyukira ddala gwe kyoba omanya gye yafuna omulimu masavu tajulirira wano. Awo aba yawona munnange kubanga ebya pounds obiraba si byangu. Naye kati saasira ono Esibambi mukazi wattu. Ali awo akaaba bukaabi kwegamba buli kimu kyasiraana. Ye Esi era ye wakuguma bugumi. Nze byansobedde naye buli omu asabire munne tujja kumalako ndowooza kuba mukazi gye yajja amazeeko. Mwana gwe nkubuulira ki? Okimanyi nti pounds ayinza obba Esi yamusonyiye. Banange mukama nti waba yamusonyiye. Banange mukama nga aba mulungi. Yamusonyiye mulengeddeko nga bali ne Robert wali mu parking. Awo aba yamusonyiye mukama mulungi kubanga emirimu gyo gibadde gitubowa ennaku zino. Mwana gwe nze mpulidde essanyu nga mulabyeko kuba mwana alina vibe oyo.
mukama abeere mulungi babeere nga tebamugobye nga bamukomezaawo ebyaddala gira essanyu lyenzita omwana ambadde mu nsubu oyo manyi gwe engeri gy'abadde atusanyusaamu wano naku zino tubadde twebuwa n'okwebuwa okitegeera tubadde twebuwa kuba luli yali atuwa ku vaibu ng'ojja ku mulimu nga wenna kwegamba ate n'atuyimbiramu n'atuzimiramu kati ennaku zino zonna tubadde tuli awo nga tetubikwatagana bulungi emirimu nga twebuwa bwebogi mwana gwe mpulidde essanyu nga mulabyeko ng'akomyewo sikulimba ekyamazima esa alina vaibu gy'abawa n'owulira ng'okukola nga walaayo okwagala olaba nange gw'onyumirizaako obunyumiriza mpulira essanyu ate olwo gwe yamulabye enze yamulabye kate linzite busi ova wagulu esi gyali esi ninga esi sinnamulabako naawe kamoni talwangambye mbuno esi azze bakugambye mpozi alazeewa gova nva waggulu kubanga mbaddeyo buli wamu kubanga mbadde upstairs waggulu nesi esi sinnamulabako kubanga okusinzira nze kyendaba esi ku vibe gy'alina wano kyagamba ayinza okujja wano n'abaana bayo wansi bonabona bye batamanya nti esi azze nninya amadala mwana gwe gapantotere n'ebintu kati nze omanyi kyegenda okuwulira oyo akulimbye ddayo akulimba bubi nze aŋŋambye amumanyi tosobola nti talwa tamanyi esi aŋŋambye amumanyi era gaabye amulabyeko ayambuse waggulu wa madam pounds that's why nzize nziruka emisinde kati gogamba muno tonamulabako ogwovuyovu olaye kati ovudde waggulu olimba kati mukwano nze kyegenda okuwulira kiri ekintu kimu oyo akulimbye ddayo akulimba bubi kubanga esi tasobola kujja wano n'asimbula ekigere n'atambula n'agenda nga tatubuuzizza nabo anti baali bamugoba ate kati yandituukidde mu baana ng'agenda ayogera nonononono abaali ajiridde kyamuleeta uliwadde mugenda yenzekangere kumibijage Hana. Wange. Oyeza. Ndi wano okunyuma ndi wano engeri gye sirina byenkola. Kintu. Nkuyambeko. Tekirina buzibu oba tolina byenkola. Nkuyambeko munnaayo. Ono alya nawe alya egenda. Obadde tolina birala byenkola. I'm not so busy. Tekirina buzibu. Negwana, let me ask you. Wali obaddeko n'omuntu nga mbutuufu. Oba how can I explain this? Kubanga olaba mbeera awo nze nga mpulira nkusubwa nga neoba ovuddewo buvi mpulira nga at least wano na mu nju mbeere nga nkunoonyaako wooli. Era yani kagamba oyagala busaawo ndabe nga buli wamu nzajjuddewo nga neoba beera mu nnyumba bonna buli wamu njagala ndabe oliwa naye ate mbeerawo nkuwuliramu emirembe gye sitino simanyi nakumanya banaye nga kinaaba kirungi but it's very normal and okay obeera awo you have that particular person gw'oyagala olabeko omulabe ng'ayogera nga oyagala to be next to them buli ssaawa it's very normal kuba nange waka anyway navuddeyo and my brother was very hurt kuba nze muntu we nze kyaliwo okukidooli wabeera ayagala nga wendi waali kati olabika naawe bwotyo nze ekyamazima kyempulira kituufu ebyo byonna obyogera naye nze ekyempulira kirala mpa njagala ng'oli wano naye wendi katwala nesengera obeera naye bambi n'omulaba nga she's very happy nga she's at peace obeera nebbise nga omulaba musanyufu nga buli kimu the vibe is flowing olaba buli kimu kinyuma kituufu kyo kyoyogera balala bawe emirembe naye nze sikyayinza era olaba n'oguwa koti bino betugenda tutambula biki mbagulira nga njagala at least ombeere n'abalala nandibamba wesani kubeera nesenga bwe mbeera naye olaba musanyufu kunze kyanjawulo olaba nebbise obeera naye n'akubuulira n'ebyama olaba nga buli omu ndalika muwa emirembe obawa naye nze kunze kirabika kyekikula kyange ni mukazi wa mirembe nyina kyempuliramu bwe kityo that's very possible it's very normal it's okay naye nga tuoze ebintu kubanga kakati muganda wange ennyumba wagirese mwani nze mbadde nina ekirowoozo kiwalisoose n'oddayooko niweeseetinga n'otereeza buli kimu n'oviirayo ddala nga buli kintu ky'omaze okitereeza obulungi
Baba kati ennyumba mbadde sina gwe nagireseemu tewali yagisigaddemu naye badde nkyasooka kulaba neetegereza embeera bw'eneetambula engeri gye tunaabeerawo ndyoke nsireyo pozi baddemu n'obuzibu landlord abadde mmanja kati nga namusabeyo wiikisi 2 ende munoonyezemu akasente ke ndyoke nkamutwalire. Kakati ensonga togiraba bulijjo obeera mupangisa. Kati olwo ki ekikubeeza eyo mu kupangisa nga wano ennyumba weeri? Okiraba ekintu kye mbadde ndowoozeza nti kituufu waali kutte ekkubo n'ogenda n'oggyayo ebintu byo n'ojja n'otandika okubeera wano. Landiroodi akubanja ssente mmeka? Landiroodi abanja akakadde ka ssente anti omwezi mbadde nsasula 5,000 kati egyo gye gibeera emyezi 2. Ezo ssente ntono nnyo naawe naali zikutte n'enzikuwa n'ogenda n'oggyayo ebintu n'omusasula n'oggyayo ebintu n'ojja tutandika okubeera wano kusinga okubeera eyo okubutaabutanira mu mizigo. Baaba ogenda kumpa ssente za landiroodi? Naawe nedda nedda weebale nnyo munnange weebalire tokisussa tuula gwe wali ezo sente emiliyoni emu yeekufukamiza. Baaba tekati mbadde ngiina wuyo mbadde nasabye na wiikisi. Nkale tuula wali eyo ensonga baaba weebale nnyo ate naawe weebalire ddala osanyuka n'oyitawo. Ekintu ekyo nno baaba munaye nga tekikyasangika. Ennaku zino omuntu okutegeera obuzibu bwo n'amanya nti oli mu buzibu asobola okuyamba si kyangu. Bannange kino si kuyamba. Ne baaba gwe wantegeera ninga atali mujjawo ninga muganda. Ekyo kijjeewo saagala oddemu kwogera kigambo nti mujja wange kyolinga muganda wange kuba bino ebintu byaffe byafenna. Kino ekintu si kyange nzekka. Omwami waffe bwe yali yakolanga ng'akolerera bantu be kuba bulungi. Kaakati naawe oli omu ku bantu be bw'odda obeera eyo nze nzire wano mba ng'omuntu eyeeyagaliza nzekka era obwo buba bulyazaamaanya bwennyini. Baba munnange neeyanzeege naye kaakati baba kye ngenda okukola olunaku lw'onompa ssente lwenja okugenda mpe landiroodi ssente nziggyemu n'ebintu byange nkomewo wano nzikalire. Omwami waffe yakola n'atutegekera era oyina kujja tubeere wano embeera y'obupangisa ogifeemu. Treasure. Omanyi nno ekyatuuseewo like seriously twagenda kuddamu kubeera advanced payments. Advanced payments zona zijjeewo nazisaze tezigenda kuddamu kubeerawo. Starting from within this month ngenda kutandikanga okusasula abakozi every after 2 months 3 months atoya amanja 2 months nkuwako 1 month amanja 3 months muwako 1 month kubanga nageze nendaba lwaki like mala obudde bwange n'amanyi gange mbuno ngoba ebyo ebiwala bigenda kubeerawo bikole mbikwatire ku musaala amanja emyezi 3 muwako omwezi gumu n'osigala ng'okyabanja ne pounds ogenda kuba tokisussizza nnyo. Abantu bano bolaba ab'okozesa wano buli omu alina obuvunaanyizibwa. Balina obuvunaanyizibwa obungi. Abaami balina bakyala baabwe, abakyala balina abaami baabwe, n'abaana beetaaga balina bills ze balina okusasula ez'awaka ezaabwe. Balina okusasula abaana baabwe school fees. Abaana balwala kati bw'onoba nga ate batataaganya mu nsasula kigenda kuba tekikola bulungi, tekikola makulu, kigenda kujjayo makulu ga kampani. Pounds gwe weetaaga kitiibwa, gwe owulira ng'oyagala kitiibwa. Nebadde nkusaba weeteeke mu kiti ky'abaana abo nga pounds ye gwe gwe basasula okola omwezi ne guggwa. Oh my God, how can you? Oyinza otya to compare me to those people? How can you compare me to those people? Like, seriously, I can never be them. Zisobola kubeera bo. Nze yanzaala Doni.
tatange mugagga okitegeera. I can never be like them. Pounds eno company ya kitaffe bano abaana tubeetaaga. Bw'ona otandika obbasasula ssente zaabwe mu bitundu ogenda fiirwa abakozi abadde abakozi abalungi. Ogenda nakulaba company line mwebadde etambulira nga si mwetambulira nga kyoyagala gwe nga gwe kyobadde obala okukola ate nga okidivertinze. Like I don't care about oba I've disorganized them. Tebalina kye balya, tebalina kye banywa. Nze kyenfa kitiibwa. Kati omanyi Pounds abaana bano tubeetaaga. Kyusaamu mu kyobadde olowooza. Mbadde manyi ogenda kugamba mbuno oli mu kwagira kye ndi mu kwogera. Anti kati line gy'otambuliramu sijja gitambuliramu. Kikyo kye nakugamba mu kusooka nti tusobola kukola babiri. Line gy'otambuliramu egenda kwonoona ki kampani eggwerewo ddala. Gwe ssaawa ya leero weetaaga kitiibwa eri abakozi naye totunuulidde kinajja mu maaso. Outcomes zigenda kubeera zitya ng'abaana bano batandise obbawa essente zaabwe mu bitundutundu. Omwana agenda kwetamu omulimu bingi nti agenda kubanga ekibalo kye kitambudde bulungi nga bwe yali akisuubira. Like seriously? I don't care about if I've disorganized them oba tebalina kyakula oba tebalina kye banywa. Nze tebinkwatako. Owulira? Nze kyenfa kimu kitiibwa.